Omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia webale nnyo okutuwagira buli kaseera era tuli basiimu nnyo kubanga tulina abantu ab'enjawulo okuva ebweru w'eggwanga batera otukubirako ku masimu nammwe abatayekayo obudde ne mubeerako ebibuuzo bye muleeta ne mubeerako okuwabula kwe muwabula ne kiwabaawo ekiba kiteredde ekiba kigaanye okuba obulungi. Olunaku olwaleero ne leero nkomyewo nze Kizza Peter, Spotlight News Media awamu ne Transmedia. Ekyenjawulo kye tuleese olwaleero tuli wano e Kawempe mu Kampala nga tulina ekitongole ekya Paradigm for Social Justice and Development kye tukyaliddeko olwaleero okumanya abakugu biki bye batutuusaako olunaku olwaleero era nga sinagenda wala nnyo kansooke nkuwe atweyanjulire olunaku olwaleero tusanyusa okulaba nnyabo. Omulabi wa Transmedia ne Spotlight News Media beetaaga okumanya ani olwaleero sooka obeeyanjulire gwani ero tambukyana tulyolese. Oyogera ne Hadija Nansuluga nakola n'ekitongole kya Paradigm for Social Justice and Development. Nga wagana ekisangibwa Kawempe nga ffe tuli kitongole kya wannakyewasibo. Oli wawulira Paradigm for Social Justice and Development ekitongole kino kiti asooka onnyonnyola omulabi wa Transmedia ne Spotlight ategeera ekitongole kino era kikola ki? Ekitongole kino kya Paradigm abantu abamu ekigabo Paradigm bawulira Paradise, Paradigma ekigabo kiri Paradigm for Social Justice and Development naye nga mufunze tukiyita PSD. So PSD kitongole kya wannakyewa nga ekigenderera kyayo kwe kulaba n'okulwanya nnyo okulaba nga tulina eggwanga omulimu obwenkanya nga temuli bwavu nga temulimu nabuvuyo naye nga mu mikolo gyaffe gyonna gye tukola tukulembeza bakyala tifa abakyala betukulembeza mu maaso okulaba nga eggwanga lino balikyusa baliteeke mu nkola eno gye twogeddeko temuli bwavu tulina obwenkanya tuli mu mirembe tuyeyagalira naye nga mukyala betukola ki bwe tutaddeyo wali mu maaso. Omukyala ono gw'ogambye gwe mukulembeza ennyo gwe mutadde mu maaso muteeramu biki bye mumutunuza ennyo bye mulaba byateekako amaanyi okukyusa eggwanga? Kati abakyala ekisookera ddala nti tweyongera obabangula bakulonze akikopo bwa LC1 oduse mu lukiiko biki gwenga gwomukyala weteekateeka otya n'otandika okunnyonnyola abaami n'abakyala batudde mu kakiiko abo nti ensonga yaffe yeeno etulumba ku kyalo kyaffe ky'e Kawempe era twagala tugitambuzeemu tuti omukyala tukuteekateeka nti weba waliwo obutabanguko mu kitundu kyo gwenga gwomukyala n'otadda mu kulengeza nakutambuza byavu byewalabye walina kubiza wano okola otya okulaba abantu abo batereeza mubatereeza okubajjamu engambo n'olugambo nno lulungi kuba gweoyinza obutamanya ekifa wali nga naye kigenda kukosa neluleeta nelukutaasa naye tutwala bagamba tufelina ogale muyita olugambo tulukozesa tutya ate ne luba nga lugenda kulaakulanya ekitundu kyaffe kuba bwemba nawulidde wali nti waliwo omugagga ateekateeka agenda kusenda kino kyonna ekyalo naluyisa emboozi babadde banyumyamu bakyeyamaani oba abagagga nabayiseeko nga babyogera nengenda netegeezaako omulala ate oyo omulala gwentegezezaako yayinukirawo nalaba ekyokola kati twagala nti abakyala okuba nti information eno okukyala ebatuukako naye ate betuleka wansi wetutuuka mu byokuteesaganya tubalekayo ate nga information babakolaki bagimanyi webaweerawo konna akatuuseewo mu bitundu byaffe abati kasi kakosa bakyala olabye wano Kawempe akalulu Kawempe webanakuwa statistics z'abakyala abalonze n'abaami abakyala bagenda kuba batono lwaki olw'okuba wabeerawo engeri y'okutiisatiisa okubeeramu n'okutya bajja kusigalayo eri bagambe singa bagenda kukibambulira kansigale enowa wenda abantu wali safe. So abakyala nti tubajjamu ekyo ekyokutya nti oba oyagala okukyusa ekintu kyonna naawe olina okukola ki okuyimirira n'ovaayo tolinda mulala kola ki leka tubateekateeka mu nsonga ng'ezo z'oyogerako kubanga kati abasajja mu kaseera kano bo emitima gyakaluba kati singa ate n'oludda olw'abakyala betumanyi ab'emitima egibadde teginnakaluba nabo banaakaluba tekigenda kuleetawo obuzibu. Abaami ekiwatawanya sikaluba ekitawanya abaami kwefuula basajjasajja
kubeera ne oyo olusajja sajja ndi musajja kati mwembeera musajja naye tekigenda okwefuula omukazi musajja si mukazi musajja kati kino kiva mu bwongo oba mu ntegeera y'omuntu nti olw'okuba nti watondebwa nga oli musajja tekitegeeza weeyise mu ngeri eraga nti ndi muki musajja kuba teri muntu omu teri musajja yatondebwa namugamba omanyi katonda nakuteekako akatabo nti engeri gy'oli musajja bino byolina okukola obulamu bwobuki bwonna kasita okola kino weekiti ngenafuuka mukazi tuli fenna ti ekimu n'abakyalo tubagamba nti teri waliwo ebyatondebwako nti omukyala yalina obikola ngaokuzaala ebyo nga lyoteeka nti omukyala yafuna ki olubuto tusobola kusanga musajja nti yafunye ki olubuto naye bwe tudda mu bino enneeyisa y'omuntu teri gwe bateekako kino nti omukyala yalina okukoza yalina okufumba ye bamuwa buwi awuliriza buwuliriza kati mu nsonga eyo n'abasajja tutandika okufumba n'okwoza kinajja ate kinajja kitya waliwo omusajja asobola okungamba nti ye yagifumba negana okujja kubanga mu nsonga zino nomanyi lwaki nkikubuuziza ebiseera ebisinga naddala mu ebitongole binakyewa buli ekivaayo essira lyakyo likiteeka ku mwana wa buwala n'omukyala mwana wa buwala n'omukyala naye nga ate kyetutalina kwerabira omukyala ne woba walungiwa nga Mariya omukyala ne woba wagaggawala nobeera nga gwasinga omukyala ne woba wasoma nga buli kimu wamala ekigambo musajja paati ku mukyala obeera omwetaaga kati bwe mubeera nga wootunuulira nti buli ekijja kifa nnyo ku mukyala n'omwana ow'obuwala naye omwana ow'obulenzi n'omusajja ne basigala emabega kubanga nze ne bwonajja nga sengaawo oba maamawo yakutendeka omukazi atambula wati n'omukazi atambula wati naye nze omusajja nga siri mutendeke kitegeeza ate waka omusajja gwe mutwe embeera eno tegenda kubeera nti mwe be mutendeka mutendekera bwereere kakati ndagala mutegeeze mukintu ogambe nti abaana b'obulenzi n'abaami tuba tubalese mabega nedda ekigendererwa ky'okukulembeza omukyala tekitegeeza nti omwami tumulesebwa mabega tukulembeza mukyala lwaki mwami kizza njagala okirabe nti bweba waliwo olutalo gwe mwotunulira tivi katunulira ensi ezirina entalo abeetikka emigugu nga basenguka baba baki bakyala be basinga obungi n'abaki n'abaana n'abasajja babaamu ab'obuvunanyizibwa nga wakigambye abaki naye ng'okusinga ddala babaki bakyala wotunuulira ewaka tunuulira amakangwa omukyala anobye gasigala kyekimu okimanyi gasobola n'okufa anti oyingizawo omukyala ki omulala si kyekyo olw'okuba nti olaba ki buli omu yeetaaga ki bwetaaga munne so tutunuulira nti omukyala kintu kikulu nnyo mulina eggwanga omukyala abeezaawo famire wetunuulira amaka ye foundation ya buli kimu nga kyobola oba obuuza ogamba oyava maka gaani oyo mwana ngayisa oyo bani abamuzaala maka gaani ti amaka gano gwali obuzizaako omuntu nti oyava mu ggwanga ki fenna tubuuza maki maka gaani oyo gyava olwaki nti gano amaka ge gakola omusingi wa buli kimu naye nga amaka gano okugumira wetaaga omukyala wetaaga ki omwami naggala otunuulire success ya amaka ng'omukyala yafudde omwami awangala bbanga ki eitha nga tannawasa oba nga tannafa otunuulire amaka ng'omusajja yafudde okimanyi omukyala oyo asobola okuwangala nataddamu kufumbirwa walala abaana nebawo omwami yafa abaana myaka 4 myaka 5 n'abakuza n'abeerawo naye omwami tutabisobola era batandika okugamba wano mu kuziika nti bannange Salonga abaana Salonga temubugaana kufuna mukyala mulala mumunoonyeze Salonga asobole okuwangaala naye netuwira agamba namwandu bannange mumunoonyeze ekisajja ekirala lwaki nti fenna twagala tulaba obuvunanyizibwa n'obulungi bwaki bw'omukyala abaami bwano ffe mu nkola yaffe tetwagala kusasala mu maka so kyetukola wetuba tugenda kujja mu maka ago nga tugenda kusomesa mukyalawo era tujja tukunnyonnyole na bulungi kyebugenda obayamba mwengaki
tofabireyo nze sibaamu kakati wetumala obangula ono omukyala tulina sessions mubeeramu abakyala n'abaami tulinamu nga baami bokka tulinamu n'abakyala ki bokka buli omu asobola okutegeera nsonga kyeruma abaami obaami ejja kuteeka mu lukungana mulimu n'abakyala mukyala w'omulala olengera nnyazaalawo ate erieriawo asiza mu kyalo balamu onoobalaba olemera oleeta ki nsongayo naye tulaba nga tuli baami fekka tasobola okuleeta ki nsongayo n'abakyala kyekimu kyagamba nzireyo pita nkubenaegede binebi naye naaba njogera byanga jalowooza njogera kuliye nedda lwaki titutunulira okutereeza si maka gokka amaka egaba matebengevu n'ekitundu kiba kitebengevu ojegereze nti eriyo amaka agasasika ne balwanira ku dduluka ne balwanira ku mulimu gye bakolera ne balwanira mu katale ne balwanira ku poliisi kwegamba ekitundu kyonna kyonna nakifuuka battlefield abantu bameka babiri olwokuba amaka gakoze eki gasasise so tutunulira nti ekigendererwa kyekino nti omukyala ali resilient nnyo nti embeera yonna emukuba afuba okulaba nga amaka gakola ki gabeerawo kati omukyala ono tumutegese tutya tumuyambyeko tutya tumuzibudde tutya amaaso afune opportunities amanye nti ntudde butuuzi waka omwami kituufu tanzikiriza kukola naye nsobola otandika okulimira mu bikebe wano ewaka nga sitambudde abantu ne bajja ne bakola ki ne babigula kati omwami muli okubanga omukyalawo takyatambula bwe yafiiriddwa okumusuzaako omudwaliro kuba talina byaki yakola abaana mwe bateeka mu kisu abeera wako obuzannyo bwonna bulabya bumazeeyo awulira bwonna akoze ki okooye omutwe tandika okugamba akyala balina engambo bakola biki lwaki omwaka ayagala akole ki naye twatumutaddemu nti munnange bayisa olukiiko lw'ekyalo lwaki togenda n'owulira n'omanya ebikola ki ebifa mu kyalo biki ebagenda okwogerako mu kitundu kyo bwe banaleeta sente z'abakyala nga gavumenti ezireese bw'omwami n'owonaatula mu lukiiko togenda zifunamu mukyala era yagenda okukola ki ozifunamu kati omukyala ono sente waba zitumire ezigenda kukola ki kuyamba kati omukyala wemba simubangudde ne mugamba nti ebintu bino byenyigiremu sente abaana azifuna atya eri abakyala balya school fees w'abaana ddala nga amaka gasasika taata aziweereza omukyala n'azirya lwaki tanategeera mugaso gwaki gwakusomesa mwana naye kati mu puroguramu zammwe zino zemubeera nga mufuba nnyo okulaba nga mutereeza eggwanga nga temuli bwavu nga bamanyi ekirala ti nga temuli ntalo kati wenga mutereeza ekintu ekyo abasajja nga bo olowooza si bakulu nnyo okubeera nga bakirimu kubanga buli nsonga ebiseera ebisinga yadde omukazi abakazi mumaliriza ensonga naate waliwo ensonga ezibeera zijuliridde omukazi nti kubanga nze nsobola okubeerawo noŋŋamba nti omukyala alina okukola ne bajja ne bakutendeka gwe ng'omukyala naye nange nembeera nga nze nina kubanga kati otunulya mulimu cultures ezimu nga bo bakimanyi omusajja omukazi wakatakola ki tateesa kati noweesange nga gwe omukyala bakutendese bakugambye waka kino na kino na kino olina okikola bwekiti naye osanze omusajja ye gwe bakutendese ye tebamufuddeeko naye naye alina endowooza kitegeeza gwe kyogenda okuleeta omusajja asobola okukikuba ensonga eno mugenda gikola mutya okulaba nga ebintu ebyo byonna bitambulira wamu kakati abaami kyetusinga kati okola mu puroguramu zaffe zonna abaami tubayita naye abaami obuzibu bwe tusanze sijja kugamba nti kutu naye abaami beekuluntaza nti abasajja okubayita okujja mu lukiiko okujja mu musomo emisomo gyaffe ziba mpanvu naku 5 naku 3 saawa 2 saawa 1 nti omusajja omwami okuwa essaawa eyo kino tutandika banoonya tiwaliwo abatuula ku ludo waliwo ababooda balina stage yaabwe kuba jjukira nebino ebibiina byetusangamu abakyala kuba abakyala bebabeera mu bibiina bya saving abasajja babeera bwera nabo baweereza sente tebatuulayo baterekerayo butegezi naye simanyi lwaki tebatuulayo tebabeera mu kuteesa babayiga kasente anti kati mu kuyiga sente ate beerabidde okuyigga okumanya kali bagezi kigoyinza okuwa abaami mu kikula abaami mu kikula nga kino balina okuba open
ne baba nga batuuse enneeyisa yaabwe ne bakkiriza okunoonya okumanya, ne bakkiriza okubayigiriza, ne bakkiriza okweyongera okumanya nti omwami woba ogambye nti kubaffe paradigm era tugamba nti tuli kitongole ky'abakyala naye tubayise abatuuze b'ekawempe abaami n'abakyala mujje tweyigirize ku nsonga z'ettaka n'obwira omwami ngaga awo bagambye ekitongole ky'abakyala naye ensonga z'ettaka tezisosola nti oba mukyala oba ki mwami erinnya ly'omukyala kigenda ku kyapa lituulako n'ery'omwami likola lituulako ne batuuka okusenda tebatunagamba ono omwami tetujja musenda fena batusenda ki so mulimu eno engeri y'entondo ate kati ebiseera ebisinga ffe abasajja twetwala nti tuli kitonde kifuzi oba kikulembeze kati buli bwe tuwulira atukulembera nga mukyala ebiseera ebisinga kitera okukola okukaluba mu bufuzi bwammwe obwo n'obukulembeze nabwe mwennyini mwefeebo teri n'omu yayaganya eyo bandi kwekolamu mukole ekibiina kyammwe nakikola ku nsonga z'abaami naye n'ebitongole ebikoze nti ffe tukola ku nsonga z'abaami era nabo bawulira nga bagamba abaami tebajja ebiseera ebisinga ekisinga omalamu abaami amaanyi tutera okulaba tukola amawulire nowesanga nti omwami bamusazeeko obusajja olwo bakyogerako omukazi yakoze obi naye ogenda okulaba nga bajja nnyo okukisigamyaki omusajja naye gwe wuliza omukazi bamukubye buli kitongole kikolaki kivaayo kino kireesa abasajja abamu okolaki okubeera nga beekyaye nti atuuka n'afuna obuzibu n'agamba ne wenagenda bajja kolaki kubanga osanga emmeezi ezimu ojja kusanga nga emmeezi ezimu kati ojja mu kitongole nga wano ku paradise nowesanga nga nsanzeewo Hadija nja kwesanga Hadija ensonga zemuleetedde ye engeri gyali mukyala kitegeeza tayinza kufuna mukyala munne atera munyiiza mu relationship kuba ati bagigendamu era ajjasanga kitonde kisajja kyekikolaki kyekimunyiiza nowesanga nga ensonga z'omunnyonnyola ajja zisiigana n'eri ensonga eyali emutuuseeko nowesanga nga gweye ajja gitwala nga ogenda okumutuukako bwati ngolede yamaze dda n'okuwa ekibonerezo ekintu kino mugenda kitereeza mutya kakati ekyo ekintu kyoyogeddeko ekituufu kiri nti ffenna tukkiriza tuwadde mukyalo oba mwami tuddayo kiri nti ffenna tuli bantu ate byombi bitusobola okukola ki ffenna tusobola okusolera tiffe tuba tutunulira zino ensonga era saa zino abakyala bakola mu komiti basobola okubuulira nti essaawa zino tubuulirira abakyala akoze waati omukyala yakoze waati lwaki nti tukkiriza era tukimanyi eri abaami abatulugunyizibwa nga batulugunya muki mukyala kuba ekigendererwa ffe kyetwagala mu community yaffe kujjawo ekyo kyakola kyakutulugunyizibwa kino ekyokuba nti tukulembeza mukyala omukyala we tumukulembeza yaba aleetawo enkulaakulana mu ggwanga si kukola ki si kulityoboola oba kulireeta mu nsasagge nedda omukyala we tumukubiriza nti gwayina okuyambako bana abasobaganya si kunenya mwami si kunenya mukyala kubanze success stories enfunye ebiseera ebisinga abakyala be bali musomi n'omukyala yenyini naye masuiti omukyala n'agamba nze nkubuulire nze nali muzibu angambako kimu nemuddiza nga nemumuluma ne gyakolera nemukuba nga naye muli akola ki akyewuliramu akimanyi ate omanye ekizibu abakyala kyemulina kasita omanya nti kino kisinga omwami ebiseera ebisinga kizibu obutakikulembeza olaba omukyala obuzibu bwemulina oyinza osanga omukyala nze ninawo famire erimu gye nali nayo ng'omusajja alabiridde omukazi okumala emyaka ng'emeka ng'etaano omulimu ne gukyankalanamu omukazi yamuyiisa ennaku ezi aba ali ku mmere alya n'amugamba owulidde enkoko etali ngule weewooma ebiseera ebisinga abakyala kyomanyi nti gwakikola kitera okubeera bizza emabega kyokoze eki kyozotambuliramu kati abakyala ngaabo mu mbeera ng'eyo n'abaami gye bali kati omukyala oli gwe badde nkugamba wabeera mu zino puroguramu zaffe kuba tulina abakulembeze abakyala be twasomesa
bagenda basomesa abantu obulungi bw'okuuma emirembe mugikuuma mutya kati batandika bino kwekuba simanya amusazeeko amatu amusazeeko ebitundu by'ekyama mwe mwenga mwe musobola kukola nti awo temusobola okuddukira so omukyalo oyo mwe yakifuna n'alaba n'obubi obulabe obuli mu kubanga olina obusuubu kaseera bikonde yakyuka agaba mu myaka gya 28 gy'afumbye yayitabangako na mirembe mu nfuuko naye okuva we yakyukabombi babatuuza kuba ebiseesinga abakyala bebaleeta ensonga naye omukyala bwaleeta ensonga kati abakyala bano twabasomesa nti weneeta ensonga kuza kulobedde nga tonabajjukula okwasookera baali bakwebatiba n'abakyala oluloopa ensonga we bati Peter jangu wano basitowera mwana biki tasosana kumanya kati bano tubasomeseza nti nga tonaba kusala kwa kawala so aleta bulinnya ensonga ye ne bakubira kwena egwaloope ne bamutuukirira naye ne basooka ne bakuliriza neki ne babuzako ku bannayibba nti bano ensonga zaano muzimanyiiko ki chairman batugamba bakutuukirirako ensonga ziri zitya kati bagenda okubatuuza nga bategedde ki ekigenda ki okimanya eri abantu abayomba ne bajja ne bakulokera nti ensonga etawanya yeeno naye ngaensonga ebatawanya ndala nga bagikweka kati ekitosobola kukimanya otako ng'ogenze n'okolaki n'onoonyereza tubayigiriza okunoonyereza kwegamba bakukube mutendese mubalaga nti oli wakuleetera ensonga nga tonagituulamu sooka ogisensere munda bw'ogenda okujja ng'omaze okutegeera ekituufu omukyala gwomukulembeze yatugamba nti omukyala yajja n'aloopera omukazi omusajja atalabirira baana yasuulawo nampamannya nga muwandikirawo ekibaluwa omusajja agenda okujja nga yesezaala wange okitegeera kiva kuki wagenda okuzituuzaamu naye nenyini nalaba omugaso gwaki gwokunoonyereza so ekyo tukibataddemu nti ng'ogyekere nga tonatuuka kyonna poliisi era sayizi zombi baziyita naye ng'otunulira abakulembeze ddala banna abakyala basigaye bakolaki libadukira so tubayigiriza nti tokuguma mangu ago mwambi yakoze wati ojja kutuukayo ng'omukyala yakuba omwami oluyi n'afuluma mu lujja n'akaaba kwegamba kitegeeza mu kino ensonga gyendabye ntambuddeko nammwe mu bitundu ebisinga obungi twaliko Emmanze twaliko Masuuliita twaliko Namayuza tuze tutuula mu bifo ebimu awo naddala mu Wakiso mumukolera bizibu ki bye musinze okuzuula ebitawaanya ennyo abantu mu maka ne biviirako amaka okusasira ekisinga okutawaanya amaka okusasira communication empuliziganya abafumbo balina ekigambo kye bayita olusirika zinakwesonyiwa nga yakozewo atyo ate yakikoze alaba naye nga wogala nti yakikoze alaba naye nyini tamayina kumanya nti kyeyakoze kyakunyiiziza nosanga makanga omukyala yanyiiga naye nga n'omusajja kwakati tamayina nalowooza n'okulowooza oba alina kizibu naye nga bwe tomanyi nti nga wamunyiiza n'abandi kyekimu nosanga amakanga omwami tayogera n'omukyala tayogera naye nga bali mu lusirika omwami omusajja omukazi omukyala waba alina kyayagala agamba omwana we gedoola eno gambe taatawo tetulina sangu n'omukazi nagamba doola gendo gaye maamawo tetulya emmere nga bafunamu sente ewaka abaana gaime esente empuliziganya kuba yababeerawo nti tetolina kyokoze nekugamba nti omanyi Peter leero kyokoze tekinsanyusiza wankoze wati nowati omuntu akola ki akitegeera nakiwulira ayinza okutakitegeera naye aba akitegedde nti nono iragakola ki tabyagala nomanya nti ensonga eriki ngeeyo n'ekirala okuteeseganya temuli kuteeseganya mu maka abantu abasinga bagamba ekivaako obutabanguko bwavu naye ekisinga okuvaako obutabanguko abantu kubanga tebasobola kuteeseganya nti bw'omanyi obutabanguko obeerawo nga baana baddayo masomero
mu bagagga ne mu baavu. Omukyala agamba owange agenda King's College, omwami agamba owange asomera Kawempe. Kati obuzibu ne bujja, onoogenda basanga obubi babiri bakola ki? Bakola. Manyiyo omukyala omu omwana we bamusasulira buli Kawempe, n'agamba nze omwana owange asomera Buddo ekifo nakimufunidde. Mwami n'amugamba sente z'ebuddo zizirina, n'amugamba toleraliikirira ez'Ekawempe ze waleeze zimpe. N'amugamba nayisasuddeyo dda, n'amugamba otandika second term, n'agenda Buddo n'amusasulira mu kikuzikizi ne sifa. N'amugamba kati ojja kuleetanga zosobola ez'Ekawempe nze nkole ki? Ngatteko. Tewaliwo kuteesa nti ono yakitegeera luvannyuma nnyo nti omwana we bamufunidde ekifo ewa Ekawempe. Olutalo ne lukola ki? Ne lujja. Naye senga abatula ne bateesa nti omanyi twandimututte eno olw'ensonga ABCD. Nono n'aleeta ki? Eyiye. Naye wabeera okusika omuguwa nkusinga. Kati naba nga teri muntu ali asobola compromisinga nti bw'oba gwe tosobola kuseseetukako kuva mu kifo kyo noono aseseetuke, buli omu nga luno olunkulu buli omu alaba w'amaanyi, kitegeeza omufumo tegenda kola ki? Kutanga tugenda na kuwangaala ti buli kaseera mugenda kuba mukusika ki? Kusika mumuwa. Mukyala omu yagamba nti mune mu bufumu mulina okubeeramu omuntu nga ye musiru, naye nga kye yali ategeeza tulina okubeera nga ebiseera ebimu otugala compromisinga noweefiirizaako ak'olumu n'okiraba n'okireka, n'oli naaba nga ayagala kiri naye n'agamba buli ekyo naye njagala yakireka naye kakole ki? Kamuleke. Oba tujjukire twakulira wanjawulo, abaatukuza banjawulo, twesanze buki? Bukulu. Olaba n'omwana gwe bakuziza mama yamukuzizza mufuukira ekizibu, ate mu abakulu n'abakulu. N'ekirala nti omwami n'omukyala buli omu aba asobola okuba munneekitiibwa ng'abakulu n'abakulu. Naye abaabe mulina guno omuze oyo omukyala nakwasa namusasula, kati otandika omulabanga kawalako ng'otokola osanga abakyala nga asobola okuba omukazi. Lwaki? Tamuwa kiri kitiibwa nti ono mukulu buki? Mukulu munnaye. Mukate yange nakola buli kimu. Kibanja kyawe wejagalira nkituula, wejagalira nkikulaakulanye. Omusajja tukanoga omukazi wali ojjano wajja nakaki bali mu myaka 30 okyamulangira teyajjana kuduya ne bade yajjana esasino kabakagwawo nagagwawo. So communication okuba nga tewali nteeseganya nakwogera okwo buno bwe buzibu tukolewe tuti tukolewe oyogeddeko ku kyempuliziganya ensonga eyo ndaba nga nkulu. N'ebiseera ebimu weesanga naddala ku sayidi ey'abakyala oluusi mulimu omukyala gw'oyinza osanga n'akola ensobi, kyokka mu kukola ensobi nga tayagala mugambako eddoboozi asitule sagala kumanya sagala kola. Omuntu ng'oyo omusajja ayinza kumunnyonnyolamu kupezi. Kakati ate omwami ayinza olennyonnyola okwogera n'omuntu oyo lwaki? Olaba mu bulamu bwaffe ffenna Peter olinayo omuntu agamba nti Peter kola kino n'okikolerawo. Kati ffe mu bino ebintu by'okuba ng'abantu boogeziganya baddewo tunoonya nti Peter ani omuntu ki gwawuliriramu, buli omu amubuuliridde basiyero bana bapoliisi abakolaga ensonga z'amaka n'abaana bamubuulidde ewa probation n'abakyala buli omu amulemye nate nze ndi naye nti naye oli ki? Oli naye kuba olina okuba olinayo nga waliwo embeera nga omukyalo omwagala mu buzibu bwalina bwokakola ki? Amuze kuyomba nga bana byonna era ekikyankumya omukyala wange akola naye okuyomba kwemuno nti tunoonya tugamba muntu ki gwawulirizaamu tibanaye waliwo sengaawo oweki oyo ye kasita amugamba kola kino akikola. Enteesaganya wesitezireera kuba tosobola kukyusa muntu era omuntu omubuulira n'obuulira ntuulira ng'okoze ki? Ng'okooye. Naye buli muntu mu bulamu bwe alinayo omuntu gwawuliriramu. Kuba nze omanyi mu Luganda tugamba nti ababiri babibirira abasatu basatuula. Kubanga ensonga z'omukwano zandibadde zeetaagamu omuntu owokusatu, kubanga ebiseera ebisinga nti bwe mba nakkwano tuba twatta ekyama bameka babiri, kitegeeza
twetegeera bwe tuyingizaamu omuntu owokusatu kiyinza okugonjoola ensonga. Ani kati bagamba two heads are better than one, because bali babafuuse babiri naye ate bwemugamba omuntu wafumbira oba nawasa bafumba omuntu omu tegeeza era bafumba abali muntu omu kati olinga agamba nti nze ne mukyala wange twebalemu oli tuleete awere owokubiri naye nga kiri nti waliwo nammwe bwe mulemererwa, waliwo omuntu wabaneyo obuzibu nga yandiyagadde ayogereko n'omuntu atabamanyi asobola omubuulira oba ali muzibu batali oba ali mu nsobi oba tali mu nsobi, nti bw'oyinza omunnyonnyola ng'alaba byaki bya bulijjo nga mwenna mwetaagayo omuntu ow'ebbali asobola okuba omutabaganya oba asobola okuba ne perspective oba ne ensonga engeri gyakirabamu ey'enjawulo. Ate nze nsuubira mu nsonga eyo tubeera nga yabufumbo bwe tuba twandiduse twandiddukidde era mu bafumbo, kubanga mulimu abamu neweesanga nga si mufumbo naate ng'omukyala naddala abakyala ayinza okuba nekyaliiwe nga mukyala naye nga yeeyombekera naye ng'ate ensonga zonna ye gwakola ki naye nga si kweyombe. Waliwo omuntu abeera ng'abeera yekka naye nga tayingiranga mu bufumbo wabula nga ebintu abitegeera bulala, naate oli n'omusanga ng'ate ye gwaddukirako ate ye oliwo obufumbo obwakola ki obwalema nga naye yavaayo. Kati abakyala bawa amagezi ki ku nsonga eyo? Kino eky'omuntu okuwa amagezi, omuntu okuba n'entegeera ekintu talina sooka kiyitamu. Ati kino kyeŋŋambye ekyenjawulo ekiriwo, waliwo omuntu ng'abeera yekka naye nga tagendangako muki bufumbo, naate waliwo n'oli ng'obufumbo kubanga kati okugeza bassenga tulaba bassenga bangi nga bakulu bali mu myaka emikulu nga si bafumbo naye nga baavaayo naye ng'ate weekanga mu be batuula mu nsonga zaki z'obufumbo. Ate eriyo omuntu omu nga ekintu akiyitamu n'afunamu kyakuyiga, ensenkuba obuswani n'ofunamu kyaki kyakuyiga n'ogamba nayiga kino nekino nekino. Lwaki bw'oba lukiyiga tokiddamu? Omuntu asobola okuyiga n'akonkludinga ng'agamba naye olw'ensonga eyo nayiga kino nekino nekino nesobola kumiikiriza kino nekino. Kuba olaba obufumbo buno abantu ngogaye muba bameka babiri, naye ate ne mwagala okutunuulira abantu ab'emabbali engeri gye badifayiningamu ki obufumbo mwagala mukola ki ate okutambulirako. Naye senga obufumbo buno tusalawo ffe ng'ababiri ne tukkiriziganya nti ffe obwaffe kugenda tambulawo ebuti, nze omwami ngenda kusigalanga waka ng'ojja kukola nga mmwe temukirinaako obuzibu, naye banaabogerera naye banaakola ki nga mmwe temukirinaako obuzibu, obufumbo mmwe bujja kubeerawo. Naye olw'okuba nti tulina society engeri gye yadifayiningamu obufumbo, ffenna twagala kweyisa ki bwe tutyo ekitasoboka ku bantu abaki abamu. Naye senga ffe tutuula ku lunaku lwe tusalawo nti tugenda kufuuka bafumbo weppa ne tukola constitution eyaffe ey'obufumbo, kuba obufumbo kwe kusoma kwokka kwe bakuwa certificate nga tanaakusoma wano bakutikkira n'ogenda n'osoma. Kitegeeza ebigezo bigenda kuba biki bingi, naye ffe nga ffe tutuula ne tuwandiika amateeka gaffe aganaafuga ki obufumbo. Bibyo byonna bye tunaawulira bye tulaba bali bwe bayisa tebijja tufaako, kuba ffe tusanyusa mu bufumbo bwaffe okutambuza kiki bwetuti. Tweyanziza nnyo omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia, tweyanziza nnyo mukyala Hadija, naye obudde nga butukutte tujja kuzza okwongera okututtaanyizaamu awo kubanga oyogedde ku ky'obufumbo. Abasinga obufumbo bamanyi bulina formula nti kyennakoppe ewadija kisobola okukola ewakizza, kyennakoppe ewakizza kisobola okukola. Tujja kujja tumuleete tulabe baddala obufumbo bulina formula nti ntambula nakino okusobola okutambuza obwange. Erinnya nze Kizza Peter Nkulu Hadija, sooka osibule ku mulabi wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia. Bannange abatula mwenna tweyanziza mwebale era tubakubiriza okweyongera nga mulaba emisomo nga gino ne tufunamu ekyokuyiga, era neneebaza bakama baffe batuteekamu ssente aba UN Women, aba WPHF, Amplify Change ne Divorce. Tweyanziza nnyo omulabi waffe wa Spotlight News Media. Sharinga akatambi kano katuuke ku oyo gw'osuubira gwe wandiyagadde naye agabane ku bubaka ng'obwo
ate naawe alina ensonga ze ez'enjawulo osobola okuzitusindikira nga bulijjo mutera okukikola ne tuzza mukyala Hadija okwongera okuttaanya ku nsonga ezo ze mbeera mubuuzizza. Nze Kiza Peter, bye bye, sigala ng'otuwagira.